olaba wano ne bwogula ettaka nga kuliko kyaki oba eddwaliro oba oguze empewo ogulota ettaka okuli kyaki luyali nedda kale amateeka gadde ebbali tudde mu k'obuntu nagambye omuntu ne mugamba the new superpower of this world is greed. Obutakuta ensene eweddewo lwa butakuta nosanga omuntu mugagga muzibu naye ng'era akyabba. Uganda ekigizizza emabega greed butakuta abalina be basinga okubba nemmwe temumatira. Kati supplementary budget yino yafulumye olabyewo ze bawadde owino abayina era be bawongerwako naye ke tusabe ebintu mbisasule naye nga abanaddiini luyalemweddeko omuntu bakuwadde ofuge eddiini otandika kwegaggawaza n'ekiva mu kulwawo nnyo buli omuntu walwa mu kifo afuuka ekizibu. Buli omuntu walwa mu kifo afuna entitlement nalabanga buli kimu kike yasaanye okuba nakyo. Entitlement ye one of the most bad diseases in psychology. Waliwo abatumya Uganda nga balowooza faamu yaabwe gye bali nga bo tebamanyi nti waliwo olunaku nga tebakyali mu buyinza. Arrogantly ng'eggwanga alaba lirye weebali nomugaba banne tuzimba enguudo banne tukole amalwaliro abaana baffe mwe banaalwalira covid yamala kujja nga tebasobola kutambula bweru ne bategeera. Kati covid we yajja waliwo omwavu n'omugagga bale manjera ffenna twalwalira kumu newo bagaba banne tuzimba amalwaliro banne tuzimba enguudo. Nali simanya mu byabayimbi simanya abayimbi kati abayimbi abawe bilioni 13 nga za kiruyali ku economy nga bwogiraba bilioni 13 oziwa omuyimbi kuki nga abasomesa bakomplaininga bw'oba oyagala kutta eggwanga tebyenjigiriza. Buli nsi gye basse tebyenjigiriza. Ogenda funa balooya abafu, ogenda funa bayinginiya bazimba ebizimbe ebigwa, ogenda funa abasawo abatta abantu kuba ebyenjigiriza bifu. Naye omuntu n'ogamba nti okutte ebiliyoni 295 ziwadde State House. Naye nga tutambula essomero ku ssomero olaba abaana b'eggwanga waliwo amasomero nga tegalina na laboratories. Kati gwe oba oyagala tukugambe eki? Era tuba tulina kusirika tusirike tubeerawo tusirike. Mayi Uganda twasigala kusirika. Mumayize kati ndaba ebintu mu ggwanga lino kyolaba tulanga ne junior ng'obuze ku YouTube nasirikamu omuntu n'agamba nti akutte biliyoni 2 aziwadde eddwaliro ly'erubowa naye ng'eddwaliro lyatandika 2019 tewali wadde omusingi. Kati gwe oba omugamba kiruyali mwebba mweka Uganda bw'enaatabuka ffenna tujja kugibaamu. Mwe muleme okukolerera abantu mudde mu byekibbi supplementary muziyise bwe mubba. We shall all go in the same ship. Titanic bwe yagwa bonna baafa. Kati nderongolani waliwo ebintu ng'oba oli mugagga oba oli mwavu ng'eryato Uganda bw'eritabuka simanya aliba safe. Kale mwe mugane sako za polisi muzibbe ennyanja mugobeka abantu mbakube
buli kimu mu kifuule nti kyammwe. We shall pay all of us. Maikati mwekisingo bag buno bwa apartment we muzimbye Nairobi. Buli mukungu wa government aina apartment ebweru w'eggwanga. Covid teyajja mwagenda. Neno ogamba nti laba luno olukuŋŋaana olwansesezza. Naye Uganda. Wulira olukuŋŋaana luno. N'ebintu bino President Museveni abiraba. Wulira gwe. Ba government official 307 bali Dubai. Nyabo. Ba government official 307 bali Dubai. Mbu bagenze ku attendinga lukuŋŋaana United Nations Climate Conference. 370 government officials are in Dubai. They have gone to attend. Look at even the seminar. It's not economical, it's not military, it's a climate change seminar. No gamba ni aloga Uganda really. You know Prime Minister. Bisatu musanvu. Wulira sete ze baba maliddeko. Buli mukungwe yagenze Dubai ticket ye eri wakati wa 1.5. Ticket ze dollar bisatu $377. Which Ugandan money is equivalent to 1.5. Buli ye yagenze Dubai ticket ye ya 1.5. Wamu wonna government ya Uganda yabamaliddewo $1 billion. Let me use English. 370 government officials are in Dubai to attend a climate change seminar. Every government official who went to Dubai, his or her ticket is 1.5 Ugandan money. US dollars, it is $377. Bage na malenda ku 12. They have to get allowances per day, per dam. The government spent more than 10 billions to get them hotels, to get banange. Nenga kubona abagenze mu climate change Dubai, tekuliko yali asimbye wadde omuti. Mbubataasa butonde bwansi. Kakati gweri eggwanga ani abaaliroga. Who is bewitching who? Ani alogani. And then you expect me, Junior, to come here, nange nkube mu ngalo. Tie, government is okay. 370. Bali Dubai beewumulidde. Bali mu climate change. Tebasimbangayo wadde omuti. Wadde okusimba omuddo. People are constructing in wetlands. Bano bali Dubai beeyagala. 307. Tetulina malwaliro, amasomero mabi, enguudo zirimu ebinnya. Bali Dubai. Naku 12. We bafuna zaalaawense hotero zaasasuddwa $1 billion ez'omuyiwa omusolo zigenze. Kale nno semina ebeereko nga ya byanfuna economical. Webale nnyo kati ate Dubai gye bagenze ddungu. It's a desert. Kati climate. Neba naye tujogeddwa. Naba naye gwa tujogeddwa. Ogenda otye Dubai o attending climate simanya conference. Nga Dubai yennyini is a desert. In fact, Dubai yeina n'okujja mu Uganda. If it's about climate. Ketukubireko engalo ez'amaanyi. Let us clap for ourselves. Hey. Vision 2026 tujiri wakati. So, aho nga nvuddeo. Mu Uganda ebintu ebisinga obungi olina okubiraba n'osirika.